nze mulwanyi gwe mwasigaza wano mu kickboxing omuntu atasobola kugamba nti oba ataga ate boxing ate nze ndi wamu ndi ku kickboxing mujje mumpagire olunaku olw'enkya wano wennyini we tuli ku MTN Arena Lugogo mujje mumpagire mbegayidde nga nkutte bendera y'eggwanga olunaku olw'enkya eggwanga okwesiga ne likuteekayo oliwanirire waggulu si kintu kya muzannyo. I did enough preparations. I'm not going for a knockout. I'm going to play just a clean fight. If a knockout comes, well and good. Ebigambo byayogedde tegedde naye ngenda kakasa olunaku olw'enkya nti nimusibira mu katulwe nti byonna nga babyogedde musibe bulungi nimuddize agende n'ebigambo bye naye kino ekibira kyazanyiramu kyange nze lungu waamu nze njigiramu agenda kakasa.